amyuka omuwandiisi wa kkooti enkulu ewessa emisango gya Naggumula Festo Nsenga awadde olwanga 7 omwezi ogwokubiri okuwulirako okusaba kw'okweyimirirwa kwa namwandu w'omugenzi Henry Katanga, Molly Katanga, nga guno gwe mulundi ogwokusatu ng'asaba okweyimirirwa. Ng'emirundi egyasooka omulamuzi yagoba okusaba kwe ng'agamba nti tewali nsonga ya nkizo ng'obulwadde oba emyaka emukkiriza okweyimirirwa awoze ng'ava wabweru. Olwaleero kkooti lwebadde eddamu era enjuyi zombi zibaddewo nga kw'ogasse n'abawawaabirwa kyokka nga byonna babimalidde wa muwandiisi wa kkooti abawadde omulamuzi omulala oluvanyuma lwa agubaddemu Isaac Muwata okuguvaamu olw'okuba nti mulwadde. Bano bamusisinkanye mu ofiisi ewatakkiriziddwa kamera. Mu musango guno ogw'okutta eyali omusubuuzi w'omu Kampala Henry Katanga abavunaanibwa bali 5 okuli Molly Katanga oludda oluwabigwe lwateekako ng'omutwe omukulu, bawala baabwe ababiri Patricia Kankwanza ne Martha Nkwanzi wamu n'omusawo omukugu Charles Otayi n'eyali omukozi w'awaka George Amanyire, nga bano bo bavunaanyibwa gwa kugezaako kubuuzaawo obujulizi mu kufa kwa Katanga. Wabula bano ng'oggyeko namwandu Molly Katanga bo bawuza bava bweru oluvannyuma lwa kkooti okukkiriza okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. Kigambibwa nti omusango guno bano baaguzza nga 2 omwezi ogw'11 omwaka gwa 2023 mu maka g'Embuya Chwatu Road era nga yafa oluvannyuma lw'okukubibwa olw'okwekuba essasi. Joseph Innocent Ssenfuma yakusakidde eggwire lino ku Bukedde TV.